Kidemu mu kisanja ekijja tugenda kubeera ne ambulance etambuza abalwadde. Tugule emmotoka endala ey'enjawulo nga yeetambuza baki tuleme okusekererwa kuba mwakafaananyi ng'ebadde eva Masaka kutwala mufu niga etuta omufu nakiribaawo oli luddawa nti ndi wano maya kale kejjeetwala omukyala mu ddwaliro azaale. Ebyo bwe mbyogeramu ŋŋamba nti simanyi bya bufuzi. N'okeera n'okwata omusajja gw'okakasa nti yali substantial n'oleeta eyalibadde ayimba kulaale n'ogamba nti kati ayimba kulaale yabafuuka MP ate abantu bajja kutya okwogera nze sisobola Katonda bw'atyo bwe yankola naye singa nze nalingabo bwa MP Segenya nali simuwa asisobola. Muleke ebintu by'okuzanya omuntu n'oba omwagala osomuganya tokisobola temutikanga abantu bintu bye batasobola. Okweragajjalira leero katusome kweragajjalira. Mu katambi akasoose enkulaze Honorable Medard Lubega Sseggona ng'asuubiza abantu b'e Busiro East byagenda okubakolera singa baddamu okumwesigana ate emyaka 5 emirala. Mu katambi akookubiri n'enkulaga Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda ng'akikkaatiriza nti senga ye yali agaba kkaadi Sseggirinya teyali muwadde kubanga yali tagwanidde. Naye nga Sseggirinya yali tagwanidde bye yakola myezi 2 egyasooka mu Paalamenti. Ate ono omugezi agwanidde omulala era gwali mu kuwolereza nti lwaki teyafunye kkaadi ya National Unity Platform byali mu kusuubiza abantu oluvannyuma lw'emyaka 15. Then the question is, ani agwanidde? Ani atagwanidde? Okugwanirako kugasaani era okugwanirako kuyina kubeera kukwo oba kuyina kubeera kuwanga omulonzi eyakulonda kikuzaayo nti omuntu omulungi ennyo abijja singa yeeragajjalira n'omuntu omugezi ennyo asiriwala singa abulwako avuganya. Ekyokulabirako ekitono kye ky'abaana abaali ab'abagagga. Abaana abaali ab'abagagga mu kiseera kino abasinga be bali mu kugoma. Omanyi lwaki? Beeragajjalira ne balowooza nti ekyo kye balina of course bateekeddwa okubeera nakyo ne baba tebakirwaniridde ne babeera tebakikoleredde. Kakati ate abaali abaana b'abawejjere be baafuuka abaguuda abakozesa bali abaali abaana b'abagagga ebiseera biri. Omanyi lwaki? Nti omwana w'omuwejjere buli waatuula alaba nga teyasaanirawo yeeguyaawo era aba atya nnyo okudda gye yava kubanga abajjukirayo nti wookya. Olw'okuba aba akimanyi nti wano teyasaanirawo buli mukisa ekifo kino kye gumuwadde agukozesa bulungi kuba naye aba akimanyi nti wano si we yakulira era si we yazaalibwa era si waava. Senga yeeragajjalira asobola okuddayo wa gye yava emabega. Kakati bano abakulu olw'okuba abamu baava mu ssomero ne bagenda obutereevu Emmengo ne bafuluma Emmengo ne bayingira Paalamenti kyabaleetera okweragajjalira. Tebaamanya nsi na dynamics zaayo. Kituufu we mwatandikira oba osanga abalonzi baali beetaaga ekyo naye mu kaseera kano ekyo tekikyakola lwa nsonga nti bye muteesa tebikyalina we biyambira balonzi. Ne bw'oteesa obulungi nga kye wasooka okuteesa tekinnateekebwa mu nkola kitegeeza ofuuka omuteesa omulungi atalina mugaso. Ekintu we kibeera good for nothing meaning nakyo kifuuka nothing. Kati dynamics zaatuuka ne zikyuka ng'abatuuze tebakyetaaga babateeseza wabula ng'abatuuze beetaaga babasakira oba ababaawulizaako kubanga ddala ne bw'oliteesa obulungi mu Paalamenti nga mu ddwaliro terituuse okuteesako kufuuka okutalina mugaso. Era ekyo bwe kiba nga kyekyokulwanyisa kyo walina okukyapuguleedinga ng'obudde bukyali. Ne bw'oliteesa ku nguudo ennungi ezitakolebwa okuteesako kulifuuka okutalina ki mugaso. Kakati nga TV ne radios bwe zakimanya nti weevu zikyuse amawulire gagenze ku ssimu abantu ogenda okusoma agataliiko nfufu nga byosoma basiibe babiraba
go ne gakkiriza ne gagondera ne gaggulawo emikutu ku apps zino okusobola okuupdatinga abantu okuvuganya n'omulembe. Mwani yabagamba nti awo we mwali oba ekyo ekikwate kyammwe baali bakitungiramu nga tekisobola kubeera renovated, nga tekisobola kubeera adjustable, nga ne Ssaabasajja Kabaka yennyini gye buvuddeko yavaayo n'akola statement n'agamba nti obulombolombo n'ennono bisobola okukyuka okusinziira ku mulembe. Mwani abalowoozesa nti ebyobufuzi tebirina kukyuka, birina kutambula nga bwe byali emirembe n'emirembe. Amiina ate ng'ensi ekyuse. Bwe kibanga olunaku olwaleero mu kabineti ya nnyinimu eya Ssaabasajja Kabaka mulimu abaami abakyala, gwani aŋŋamba nti palamenti sisobola kugifulumyamu looya n'entwala omudongo? Gwani aŋŋamba nti palamenti sisobola kugifulumyamu looya n'entwala omusomesa? Nga ne Mmengo waliyo abaami abakyala, kubanga ensi ekyuse. Yes, nti abakyala balina obuvunaanyizibwa bwe batakkirizibwanga yadde okukola mu byobuwangwa bwaffe. Naye olunaku olwaleero basanga mu kabineti y'Emmengo. Kale gwe walisoose ne weebuuza nti omukyala oyo bw'aba yeekoonya akagere ye baamuteerawo mateeka ki mu kutuula mu lukiiko lw'abaami e Buganda? Baamuteerawo mateeka ki? Ensi bw'ekyuka naawe obeera olina okukyuka. Tewaliiwo kyakolebwa nga tekirimenyebwa. Olaba amateeka gano ag'ensi agatufuga ge gamenyebwa, era y'ensonga lwaki waliwo poliisi ekwasisa obumenyi bw'amateeka ate ng'olwedde waliwo ababagamba ki amateeka. Bwe gabanga ago gamenyebwa ag'ensi agatufuga, mwate obulombolombo bwammwe obutali buwandiike bwe mwateekawo okufugiramu abantu ki ekibalowoozesa nti tebulina kukyuka. Ekyatwala abakyala mu lukuŋŋaana lwa Buganda oba mu lukiiko lwa Buganda kisobola okutwala bolowooza ab'Esisi, bolowooza abadongo mu palamenti ey'eggwanga. Olukiiko lwa Buganda lulimu n'emyoyo egifuga. Palamenti ya Uganda ebeeramu bantu abafuga. Mu lukiiko omuli emyoyo baba basobola okuteekamu abakyala okusinziira ku mulembe, era emyoyo ne gikkiriza. Mwiki ekibalowoozesa nti muli beeriti nnyo mugenda kutuula olubeerera nga tewaliiwo kikyuseemu, era ne bwe tunaakikyusaamu temugenda kukkiriza mwenga baani. Era ddala bulijjo tuli bakama bammwe nga bwe mutulimba, oba bulijjo mwe babboosi bammwe kubanga kakati mutulaga nti mmwe mulina n'okututegeerera ku be tulina okulonda. Naye bwe kibanga bano be twalonda ab'ekiboggwe bye baakola eby'ekiboggwe, olwaleero mwe mutambuliza manifesto yammwe baabasinga amagezi, baabasinga okweguya. Basegirinya baatuula mu bifo nabo nga tebakikkiriza nti be babituddemu, ne bakoleramu ebyannaggwana ebisobola okubakuumiramu wadde nga abamu Oweekitiibwa Allah teyakkiriza n'abatwala. Abo abataasoma, abo abatagwanidde, kati gwe okwematizaako n'okukimanya nti wano wooli era we walina okubeera kikuleetera obutakola bulungi ky'oteekeddwa kukola, kubanga olowooza tewaliiwo mulala agenda kuddawo okuza eki wootudde. Olaba kambawo ekyokulabirako kya Mukama Katonda ne Sitaani. Sitaani teyajja kusaanyawo bwakabaka bwa Katonda, kubanga singa bwe yali ajja okusaanyawo Mukama teyali mukkiriza ku nsi. Naye Sitaani yajja okunyweza abo abatebenkeddemu Mukama Katonda, n'okwongera okubapima alabe obukkiriza bwabwe. Bano ababisse nga babadde tebaliwo, twalimanyiza ddi nti ambulensi omubaka okugigula si kibi. Twalimanyiza ddi. Twalimanyiza ddi nti omubaka asobola okuzimba eddwaliro. Twalimanyiza ddi. Era twalimanyiza ddi nti omubaka asobola okusukka kuteesa. Naddala ku mbeera gye tulimu olwaleero nzikiriza nti si buvunaanyizibwa bukola bino, naye waakiri asobola okubikola nga munnachalite. Ate olaba omugagga obugagga mbumakuto simanyaani ani bawarabu basaze bakibakoze, olaba omugagga obugagga aweerera, olaba omugagga obugagga azaalisa, olaba omugagga obugagga asomesa, olaba omugagga obugagga aweerera, ajjanjaba.
then MP gwe bojjanjabako obutuka. Bojjanjabako obutuka. N'osigaza kimu kwewaana nze ŋŋwanidde. Ogwanidde ku lwani? Ku lwa famire yo oba ku lwani? Nze gw'ogamba nti ogwaniddeko nkugambye nti nkyusizza ennamba nnoonya mwana sikyanoonya biwooma. Ayagala ebiwooma ajja kulya ebikajjo nze mu kiseera kino. Nnoonya mwana. Nnoonya results za bulungi. Kati ate results z'obulungi nzijje mubi. Ate gwe omulungi nga onswazizza nnyo waakiri waali nzizizzaako tewaali nzizizzaako kampooko waali nzizizzaako omuka totunuulira ono gwe nkuzizzaako tunuulira kyampadde. Toyina kutunuulira ono gwe nkuzizzaako wabula olina okutunuulira ekintu eki kyono gwe banzizizzaako omwami yamuwadde ki. Kakati olw'okuba nti Mukama Katonda tayisobola kumanya mukkiriza n'atali awatali sitaani, naffe tetusobola kumanya nkola y'amagezi gammwe watali baba challenginga. Era abantu bano bwe mulowooza nti batono nnyo oba tebagwanidde, nammwe mwalisose ne mwebuuza bwe baba bafu oba bwe baba mbwa lwaki tubasikizza mbwa? Lwaki tubasikizza embwa? Nti embwa ya mugaso meaning okusinga ggwe eyeeyita omuntu. Embwa ebeera ya mugaso okusinga ggwe eyeeyita omuntu. Kitegeeza okubeerawo kw'embwa kwa mugaso okusinga okubeerawo okwo. Tojja kuddira abantu ba Buganda ogende ng'obavuma. Abaana ba Buganda balaba bonna babamye kadi. Abaana ba Buganda balaba ate abantu ba Buganda tobalowoozezza ku baana ba Buganda basatu. Nze simanyi ne Buganda we yatuuka ekiseera ng'etambulira ku bantu basatu ndi kale boy babeera okkeera babeera satisfied then abantu ba Buganda tebibakwatako. Kakati toyinza kuŋŋamba nti Seggirinya teyagasa abantu ba Buganda. Tosobola nti gundi kasita abaawo Seggona nani n'abaawo Buganda ebeera eggumidde. Buganda terina kuggumiranga makooti nammwe. Kabaka alina omubiri omunene omuwanvu nga mutiitiizi. Abeera talina mugaso kusinga mumpi alwanirira Buganda era omutabaazi. Obwakabaka amaanyi gaabo tetwabupimiranga mu ndabika kubanga endabika senga ye yaliyo tetwali badde b'amaanyi. Ani atusinga obubyawo mu East Africa Abaganda? Twali badde b'amaanyi, twali ba kiwago nnyo, just twali balwanyi. Kakati kino kirina okusukka ku bantu abasatu abambadde essuuti. Era kirina okusukka ku baana ba Buganda abasatu kigende ku baana ba Buganda bonna. Tibba abaana ba Buganda boogera ki ku bano be babaweerezza nti babakolera bino ne babakolera biri bali ne bano bateesa balungi bayinza okuba bateesa bulungi naye byateesa tebyagenda mu nkola baagaana okukyusa enzannya nga ne TV z'eggwanga zakyusa enzannya nga n'obukulembeze mu nsi obuli serious busobola okuwuliziganyiza kati ku mutimbagano tebukyalinda BBC eyokka. Nga ne bw'oyita abakulembeze ennaku zino basobola okugobawo NTV ne balekawo Sky Soldier buloga. Mukyo ki kyentegeeza? Olina okuzannya okusinziira b'ozannya nabo. Era olina okulwana okusinziira b'olwana nabo. Seggona osobola okwanikula majjambere oba kisa kya Mukama ng'akunamidde Obuganda tosobola owulira togwana naye ng'ate ensigo embyagisize ng'era yeetaaga okugambwako naye nga gw'owulira siggwa asaanidde omugamba era ng'oba osanga siggwa asaanidde omugamba kakati ono alina omugamba kaleeta omugoba. Baladisi bali batyo batyo, ba presidential advisor bali batyo batyo. Kale tubaleeteremu abali serious ennyo ababaswalira. Enzannya ekyuse, enzannya yakyuka. Kakati gwe beeraawo ndi mugezi ndi muki oyina kusooka kumpa mu juice. Ku juice avudde mu magezi go nyweko. Naye owulira Seggirinya bye yakamula n'omukulu kakati byayagala okukamulira abantu oluvannyuma lw'emyaka 15 mu kisanja ekimuvuga okumutwala ku myaka 2 wayagala obikolera naye nga Seggirinya yabikolera mu myezi 2 gyokka.
mukulusa mjunga ate kiri kuwasoma kyenkana kye wabula kiri nti kiki tuyinza okujja mu kusoma oba mu kumanya kwo. Segirinya yali tasaanidde wona ali mu manifesto ye mwatagalira yagituukiriza only 2 marks n'agituukiriza ate oŋŋamba yali tagwanidde era oli ku mirimu gy'abantu ojeregerera omudongo asigale nga mudongo naffe gw'owandiika mawulire ye professioni yo oba osaka mawulire. Walukagga yali muyimbi mwenna muli bannamawulire enjawulo eriwo nti gwe wakwatanga by'olabye onani Walukagga n'ayimba byalabye mwenna mwali bannamawulire naye ate amawulire ga Walukagga gaali ga mugaso nnyo kubanga nakati gakyaliwo bw'oba wawandiika abantu bakoowu mu Daily Monitor kaŋŋambe mu 2012 Walukagga yayimba kiyimbe nakati kikyaliwo era nsobola n'okukikozesa mu mwaka guno gw'okyalina okuddayo oluusi n'okuwandiika article empya. Mwenna muli bannamawulire kati toyinza kuŋŋamba nti gwawandiika by'olabye oba akwata kafa kya n'ogenda n'oteeka mu mawulire by'olabye muli wa mugaso nnyo okusinga abifudde ebifuluma nga biwooma ng'alina n'okuyiiya engeri gye birina okuwoomeramu abantu. Tafulumya bifulumya wabula alina okubiteeka mu rhythm ate rhythm enasika attention y'abantu babiwulirize. Mwenna muli bannamawulire enjawulo eriwo nti muyimbi aba munnamawulire omugezi kyewawandiika ku paalamenti yaffe Walukagga yakiyimbako kyewawandiika ku bantu bako Walukagga yakiyimbako bwe wawandiika obwavu Walukagga ssente ku nfuddu yagiyimba bwe wawaana Ssaabasajja Kabaka Walukagga amaze emyaka 15 nga buli lwaba asiibula asiibuza Ssaabasajja Kabaka era n'atusomesa n'amannya ga Ssaabasajja Kabaka. Kati mwenna mwali batambuza ba bubaka wadde ng'obubaka mwabutambulizanga mu ngeri ez'enjawulo gwe yabukubanga ku bifaananyi n'obitwala mbu gwe mugezi wabula omuyimbi ye musiru oyagala tutegeerera oyagala tumanyiira omuwandiisi w'amawulire gwe yepampalika ku muyimbi. Mu Amerika bameka abawandiika era leero bawandiise eki naye ate abayimbi bayo oyina b'omanyi oyina b'omanyi. So mwenna muli bannamawulire enjawulo eriwo nti muyita mikutu gyanjawulo tutuusaako amawulire kati kakwefuula wa mugaso nnyo omanyi omuntu aba akusoma emirimu ogwo gw'amawulire ne kasukwa jje nno golowooza olina kyokola kyatasobola ye kololo kireza naye aba akisobola bwe tutambulira mu professions kireza naye aba akisobola. abasajja bano bannaye mwegulumiza bannange mwemanyi Lutaya alina akayimba mbono si bw'oli munnange ndabirwa muzirimba banalalinda bakuwane abantu linda bakusute semju fakubyekirawo munnange gwe bakulondera wonna kira bakulonderayo neyo bakulonderayo gwe bakulondera yonna ofa kubyekira n'ofa ne ku byeno sooka ofe ku bibyo kasita gwe bakuleetedde looya genda ofaafagane ne looya bwe baleeta looya ate kati ku looya n'omuwandiisi w'amawulire ani asinga muli mu nnyumba ebaga amateeka gweoli muwandiisi w'amawulire ye looya ani asinga kati nno vaayo bibanga bya profession vaayo oviire musisi afunda